Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Muli mutya basebo ne bannyabo. Muje baliko jonna gye mutusaako engalo, mwebale kwekuumira ku mukutu. Mwebale jonna gye mutusaako engalo. Nze Nalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugaba Ssese. Mbatumirako bannange, mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga. Mwebale comments, contributions, data contributions. Mwebale kwagala bajjajja mmwe. Ya tuli luno. Oh. Ensi etuuba bannange, ensi etuuba mu buli ango. Etuze ne tuzeeri naye naffe tetugiweeza, etuuba tugiwuuba sikyo kyekyo. Ya mbatumirako mwenna abali South Africa, abali Turkey, abali Bungereza, Europe, ya East Asia mbatumirako, abali Japan, how are you? Mjebale Canada, yeah, hope you're doing fine. Mwenna bannamukutu mbagala nnyo kubanga tweyagala fekka ffe abali mu nsonga zino bwetyo bwe tweyagala. Kasita twamanya nti Lubaale abantu bamukyawa, naffe abaliko Lubaale ne batukyayirako, kati nga tusigaliza kimu kweyagala fekka na fekka nga bwe tulina Lubaale waffe n'empewo zaffe. Twekolemu omulimu ate gwe lwaki nedda. Ebyo bibaawo bya bulijjo era twabimanye era tegakyali mawulire. Si kyo? Olwaliro njagadde twogere ku nsonga esinga okutubobya omutwe ate ng'etambulira ddala n'amaanyi mu nsi muno. Ensonga ey'okwekalakasa eri empewo. Okwekalakasa eri empewo kyalibadde kitya? Kitera kutambula bwe kiti mu Balubaale. Ekigali kye kitunde waggulu bana ekikoneko. Bw'oba oli mpya ku mukutu, please. Waliwo subscribe button weri awo. Kigambo ekyo subscribe kikoneko. Then waliwo n'akadde kakoneko. Bw'oba kakonako dda tokaddamu. Tokaddamu bambi. Ya tokaddamu. So, okwekalakasa eri empewo. Ffenna at one moment tukikola. Naddala nga tutandika butandisi okukola empewo. Naddala nga tetumanyi kiki kigenda mu maaso eri bajjajjaffe. Kitambula kitya? Bwe kiti. Otuuka ne bagamba nti oliko empewo. Osooka nga tonnatuuka ku ekyo n'obeera awo nga ebintu bidde bitambula bulungi. Suddenly, niwabaawo ka U-turn. Ne bikyankalanamu. Gibadde emikwano ne gikwesamba, gubadde omulimu ne guggwawo, landlord n'atabuka, olwo empewo zisitunda ekkuuli wansi ne waggulu. Kaakati awo w'ofunira mukwano gwo, muganda wo, mukadde wo, n'akugamba mwana wange lwaki teweetambulirako? Nze mbeera eno nga ndaba si nnungi, weerwaneko ne banno beerwanako. Ekyo tukiyita awareness. Kati n'otandika okumanya nti abantu batambula nti ya tekiri mu sitaani. Of course tekiri mu sitaani. Owulidde? Kino okikola kutereeza bulamu bwo. Sigamba nti olina gw'ogenda okuloga. Tolaba? Yeah, actually, nkikola kutereeza bulamu bwange. Sigamba nti nagwe ngenda okuloga. Okay? That's not bad. Yeah. N'Abaganda baalugera Lubaale mbeera nga n'embirokotadde era baali bagezi nnyo. That means nti osaba Katonda neno nga nawe bw'oyamba ne Katonda n'akuyambirayo. Isn't it? Yes, it is. Munnange ng'osituka weerwaneko. Kati bw'otuuka eyo nga bakugamba nti munnange oliko empewo. Tuye. Otera okubeera awo n'olya ng'empewo ekuyiikira. Ya, ogwo muzimu. Tuye. Otera okufuna ebisulo wansi nti ya. Ogwo muzimu ate muzimu musajja. Tiye muzimu gwa jjajjaawo. Gwasiima gwe munnange. Oliko empewo kubanga gwaliko empewo. Kati gwagala ki? Gwagala okole ensonga zaagwo. Ogujje ku lukuusi, ogwambaze, ogukolere buli kimu. Naye bw'onooba ogukoze gwali mugagga ogenda eno okugaggawala. Ogenda kugaggawala. Munnange, first step kiki?
tusooke tugwambaze. Ng'ogenda ogula lubugo nga mwambaza omuzimu. Mugwambaza oluusi teguvudde nayo kwogera oba gusiimye oba tegusiimye, ekikulu gwambadde nti ye gwambadde ekifundikwa guli malembe. Awo ng'obulamu weeyongerayo, ebibadde bikutte nga bita, ng'otambula bulungi nga weeyongerayo. Munnange ng'otandika kufuna birooto nga bakugamba kati ekyo ekirooto okiraba, kikwetaagisa ogende mu lusozi okumeya ekyoto kumala ennaku 3. Bw'omala oteekewo n'endeku y'omwenge ng'ogenda ng'obikola ng'ofuna n'ekirala. Kakati ekireeta obuzibu nti buli mukolo gw'okola ate gwongera kukusiba busibi. Buli mukolo gw'okola gwongera kukusiba busibi. Ogenda okugira oti ng'otuuse mu kaseera kali kennyini ak'okwekandagga, ng'olyoka ofuutuka ebigambo bino wammanga. Kale bajjajja temuli benkanya, nze nakola ebintu bino nga mmanyi ngenda kubeera bulungi. Omusawo yaŋŋamba nti mwali bagagga, kijja kityo kubanga nze siinaamu yadde 10. Ayi bakama bange, ekyo tekisoboka, temusobola kumpisa bwe mutyo. Nze sikyayagala bintu bino. Bintu byawa ebyavuwaza muzzukulu waabyo okutuuka ku kiro. Ne weekandagga, ne weefuula ow'obusungu, n'oyogera ebyakuno na kuli, n'oyogera biwanvu wamma gwe n'onyiiga. Embeera eyo etuuka ku buli mulubaale. Naye mbabuulira amazima, embeera eyo ya ttabbu. Embeera eyo etambula, oluusi etambulira mu bigezo. Oluusi etambulira mu bigezo, oluusi etambulira mu kuba nti emikolo gino gy'otambuza waliwo ekiba tekyetaagisa. Lwaki empewo zigaana otukolera ebintu bye twagala? Lwaki empewo zigaana otukolera bye twagala? Lwaki empewo zigaana otukolera bye twagala? Ekyo nakyo tujja kukiraba. Naye baganda bange kye mbabuulira, bambi temwekalakasisa ku mpewo. Don't. Abalubaale mulina nnyo omuze ogwo. N'odda wali n'otabuka 10 ebyoto, myaka kati ngenda mu 3. Siina kye ndaba, abansuubiza kalina, abansuubiza emmotoka, abansuubiza ki? Naye nga tomanyi lwaki. Onyiiga n'oyogera bingi naye ng'ani gw'onyiigirako, era omanyi ebbanga ki ye lyanyiigidde, ng'olyoka omuleeteko obwo obusungu bwo obw'eddakiika 2. Nabagamba bino ebintu birimu ebyobufuzi. Totandika kyotajja kumalako nakyo. Okay? Soka weebuuze, ono gwe ngenda okuyombesa asobola okuyomba? Tajja kuyomba, ajja kukuluma ofuumukeko n'evvu. Soka weebuuze, ono gwe nyombesa agenda kulwana? Tajja kulwana naawe, agenda kukuluma, agenda kusirika, adde wali mu kkoona akulinde. Gwe weekalakaase, byonna byogere, byonna bikole, kwata ebibbo bye biwuuzuumye, bikube etteke, byegaane, biwe muganda wo, kola byonna gwe by'oyagala. Naye muganda wange kwebyo byonna by'okola tekuli kigenda kukutaasa. Tekuli kigenda kukutaasa. Abalubaale guno omuze mugulina, naddala nga mukyali ba amateur. Mulina embeera ezo ez'okwekalakaasiza ku mpewo. Nze bajjajja, nakino ekibindi kyammwe sijja kuddamu kifuuwa. Ndaba buli lwe nkifuuwa siddamu kufuna yadde 10. Ye kirina makulu ki? Simanyi baakisobya, simanyi yakimpa yakikola atya, yakimpa yeewunzise. You know? Like, ne mubeera awo, ne mwogera biwanvu. What is my point? Twagamba nti tuli mu kuyiga. Tulabe kidda kye tusaanidde okukola. Kidda kye tusaanidde okukola, ekyo kigenda tuweesa emirembe.
My dear, mu lubaale, the best way is asirise teyejjusa. Kyenjagala mumanye nti you don't need to say a word. Tewetaaga kwogera kubanga zino empewo ziba zimanyi bye tulowooza. Oba bya kisiru kyenkana ki zo ziba zimanyi. Ziba zimanyi ky'olowooza. Kati it is best unsaid. Tokyogera nga kisigaze mu mutima gwo. Bw'oba owulira obusungu naye amazzi gabatike osirike kuma akabindiko ofuuwe ekikka ekyo waliwo ekyo ekikka ekikola o egamba yeah, this is from my true experience. Nze nga bwe ndaba binsobedde kati nalina emmindi yange nga ngiyita lugogoma ene bweti mpanvu nzirugavu ng'erina n'ekirevu bagimanyi old times ebiseera ebyo nga tukyakola ogwo omulimu ogw'okukakoomontako. Hello, mulimu ki abakakoomontako? Temwerabira okunyonya amazzi emindi ekaza, temwerabira okusenya nga temunneebaka, temwerabira okukosa taaba omulungi ajja kubagubya amannyo. So nga bw'onyiiga ng'ogiteeka mu taaba nejjula bulungi, funa taabaawo n'omusingako akazigo n'omuteekamu, tonyega anti toyagala kuyombesa mpewo. Toyagala kuyombesa mpewo naye ng'ofuuwa ekikka nga kati bw'ogusika bw'oti n'oguyingiza mu kamwa togufulumya. You just open your lips n'okola shape ya O, kati n'olyoka ofuuyirako akakanga katono, kati bw'ofulumya kakola akantu nga ka ring bwe kati ak'omukka. That is experience, my dear. Tubiramu experience. Tubiramu experience. Kati nga nze obukka obwo obwa O bunyambako okukkakkana ne bunzikakkanya. You form an O, oluusi n'oteekamu omukono gwo n'ola nga guyingira nga akaweta ng'akakomo. That way, okay? N'ofuna kale mu ngeri gy'okkakkanamu naye nga tozze ku bakama abo kuboogerera byakuno na kuli. One thing you should note, these people are not human. These are souls. They are pure souls. Kati ffe bino bye tuddawo mbu twekandage tebibalya. Just that aba ayagala kuyigiriza ssomo. A lesson. Oyige. Abalu bali tuyita mu butendeke bw'ekika ekyawaggulu ennyo mu forms zonna nga bwe twayiganye tugamba nti obutende bw'ennaku zino tebukyalinga buli obwedda. Empewo zikutendeka ne bw'oba togenze wa mu lubaale. Kubanga kati okusooka batutendeka in general life kubanga generally tetuli batendeke. Sanga omuntu tamanyi bwe babuuza, tamanyi bwe beeyisa, tamanyi bwe basalawo, tamanyi bwe bakola ki. Zisooka ne zijja nga zize specifically kutendeka ebyo. Era ebyo zibikutendekera in general life. General life mubiyigira. Mpola mpola ojja obiyiga. Kaakati ne wano toteekeddwa kudda ku bakama abo kubeekalakaasizaako. Kituufu lubaale bamuvuma. Ekigambo kuvuma wano mu Buganda kitegeeza kubuulirira. Era kikolebwa nnyo ku lubaale. Lubaale avumwa n'omubuulirira n'omulaga n'omugamba mukama wange embeera si nnungi. Mukama wange saagala okitwale nti njagala nnyo ssente naye omulembe gwe tuliko gwa ssente. Njagala jjajja ombuulire kiki kati ekiteetaagisa ssente. Luli mwasabanga amasabo nga bajjajjaffe ekibeetaagisa buyuuya n'amajambiya kugendako wali ku ttale kutema ssubi eryo. Naye kati ogenda ku nsiko yaani mbw'otemako essubi. Ogenda ku nsiko yaani mbw'okuulako essubi. Era olina kugenda na ssente n'ozimuwa n'akukkiriza okutema ku ssubi lye. Bajjajja munnange mutunuulire embeera. Tugenda kola tutya nga ne we tusula tusasulawo nga ne kye tulya tugula kigule. Nsaba musumulule ayi bakama bange. So si kubeekalakaasizaako.
Mu bufunze, what do you need? You need discipline. You need to be humble. Learn to talk to elders. But elders, toyegera nabo nga weekalakaasa. Don't. Toyina ky'obabanja wabawola ki? Buno obusente bw'okwata n'oteekamu. How sure are you nti obuteeka mu bbo? Kubanga tulina ebiseera bwe tutuuse n'okola nnyo ensonga zino, and at the end of the day Lubaale n'akugamba ebyo wakola bibyo nze saabimanya. Yeah, naye nga tegwolaba nti you've invested a lot. That's why, as for I insist tukole ebyo byatugambye, tuleme kwesanga mu mbeera waatugambira nti nze bulijjo byokola munnaye nange obadde obikola nga nkulaba naye nga neewuunya oba okola biki. Ng'abaddewo ng'era akulaba ng'oli bize ne munnaye nga ye tamanyi by'okola. Okay, so what do? Let's be humbled. Tubeere bakakamu. Ekintu kino tukiri ku ntikko. Just kumanya bwe tukikwasaganya nga bintu bitereera. Tubeere bakakamu. Find all means okubeera omukkakamu. Yes. Va kubira ebyokuwoza nze ndi katawutu era nenjejjange gwe nasikira naye yali katawutu, n'olwekyo ffe ewaffe batumanyi tuli battabbu. Nze tebagenda kunjiikiriza, omuzimu gujje wano gunjiikirize guŋŋambe bino na biri, nze n'ekinakyetaagisa nja kukwata omuggo ngende ku malaala ago nga kuba embooko. Gujja gutya ne gunneefunira nga gwo byagulema okukola. Like n'oyogera biwanvu. Bambi toyogera biwanvu. Toyogera biwanvu, please don't. Okay? Tochikola. Kubanga at the end of the day, embooko ejja kuba ekuvugirako. And it will be you. Gwe ojja okuba ng'okaaba. Gwe ojja okuba ng'okola ki? Ng'okaaba. So, tulekeraawo okwekalakaasiza ku mpewo. We should learn to be patient. We should learn to wait. Okay? Yeah, we should learn to be humble. Kansubire nti tufunyemu ekyokuyiga. Bw'obanga ddala olaba ng'empewo zirina kye zikola ekitali kituufu gy'oli, nga zikunyigiriza mu ngeri emu oba endala, kakkana, yogera nazo, zibuulirire. Twayogera ne tugamba nti bw'aba Lubaale, genda mu nsozi omuloope eri emisambwa. Oginnyonnyole. Ogigambe bakama bange nkoze ABCZ byonna mbikoze. Buli kye baŋŋamba kye nkola, naye buli kye lwe nkikola, Lubaale asigala nnuma. Lubaale asigala akola ebintu bye bimu, simanyi lwaki. Kubanga at the end of the day ojja kuddirira abasajja abo banyiigire, obakolere buli kimu, weekalakaase nga mu mazima bambi balimu eddogo. Nga mu bufunze eddogo lye likutawaanya, so si bbo. Naye the fact nti gwe tosobola byawula, oba tomanyi kati osigala weekandaga buki bwekandazzi. Ddala tusaanye tusigale nga twekandagira empewo. Nze ngamba tekisaana, kubanga tusooka gwe weekandagirako tomumanyi. Tomanyi ye bw'aba munyiivu anyiiga kyenkana ki? Tomanyi yakoma ddi okubeera omusanyufu. Ng'olyoka omuleeteko obusungu bwo. Ojja kuleeta obusungu nga kakwota kiro yakuggirayo kiro 10 agikukubira awo. Bikusobera eka neki? Ne mu kibira. Weebuuze ngenda kukola ntya? Kakati tetuteekeddwa kwekalakaasa, tetuteekeddwa kwekandaga, tuteekeddwa kubeera abakakamu. Kino tuzze tukyogerako. Ne tugamba nti Lubaale nga munyiivu obwenkanidde wano. Lubaale nga mukyawe obwenkanidde awo. Lubaale nga baamusuulawo obwenkanidde awo. Lubaale nga baamusibaga. Na byonna ebizibu bimukolwako, kumuvoola, kumuvuma, okumuyita byonna bye bamuyise. Ffe tulina kweyisa tutya abatambula naye. Ffe tulina kumuzza. Tumuzze emmeeme. Ffe tulina kumuzza. Tumulage nti ayagalwa. Tulina kumusasula mukwano.
tulina kumuyigiriza nti you can love, you can be loved. Va kubiri ebyabakukyawa ffe kati tukwagala. Okay? Essaawa eno kyetwetaaga. Twetaaga kumulaga nti kyonna ekyakolebwa kyali kikyamu. Oba tebaamwagala oba baamusuula oba baamukola batya, ffe tumwagala. Kubanga tukikakasa nti ye jjajjaffe mwe twava. Ye mukomi waffe atubeererawo ebbanga lyonna. Atatwekkaanya, atatwekanasa. Olaba atubeererawo nga tetumumanyi nga tetulina kye tumuwa. Olwo ate nga tumutegedde. What does that mean? Ekyo kitegeeza nti twongeremu empisa, tubeere nga tutambula naye bulungi, kubanga ye asinga kutwagalamu bukkakkamu. Ayagala abantu be nga bantu, so si bantu nga bisolo. Be good to yourself, be good to others, and be good to your judges. Okay? Mu ngeri eyo naye ajja kuba mukkakkamu. Naye ffe tugaane tusitula obusungu nga bungi. Ate ne tusuubira nti Lubaale agenda kujja gye tuli nga ye mukkakkamu. Tasobola. Era as I've always told people, ne mbagamba nti kola ekyo ky'oyagala nawe bakkole. If you punish someone, just assume nti nga gw'obadde mu musango ogwo. How would you like to be punished? Kubanga at the end of the day, oli ne waamuzi wa misango. There is a point w'ogambira nti that kind of punishment was unnecessary. Kyayitiridde okusinziira ku misango ogwakoleddwa n'embonereza gye baabonerezaamu. Ekyo kyayitiridde. Okay? Kati then bwe kiba kyayitiridde ng'osobola okkigeejinga n'olaba nga kyayitiridde, naawe tandika okugeejinga. Kati bw'otuuka mu ddaala eryo, awo omanya nti kati ogenda osembera kye tuyita maturity. Empewo we zituukira ne zikwebuuzaako, ne zikuyita ne zikugamba senkulu obadde ogamba otya. Okay? Ng'oziraze sense of maturity. Nga nazo zirespectinga your word, zirespectinga your decision. Nga they do respect ky'oba osazeewo. Tewali atandyagadde kutuuka ku ddaala eryo. What we need, kwetunulamu ng'abantu. And the best way to do it, think twice. Kubanga ffe ekisinga otuleetera obuzibu kuwalabuka, kubeera so fast mu bye tulowooza, so fast mu bye tukola, so fast with our actions. You have no time to think about what you're about to do. Ekyo ebiseera ebisinga kituleetera okukola okusalawo kukyamu, and at the end of the day netulugwamu. Nobeera awo nga omwana olutuddemu otubidde, owulidde. Balina akuba akalulembera, owulidde. Naye ng'ate nze ndaba ebintu ebiba bingi ebisanyusa Lubaale n'okumuzza mu mbeera. So what we should do, tukakkane, we find our level, tumanye wayo tutambulira. Before nga tunafuutuka bigambo ebyo ebiyitirivu, lowooza ku gw'obifuutukira, mulowoozeeko ye bw'alowooza, manya nti bwe guba kukoowa, ate ye yakoowa nnyo. You can't even compare. Kati gwe wano ng'oweekalakaasa era nze bajjajja, ne mbakubina ekyoto, ne mbafuuyiranga emmindi, ne nzukka amatumbi budde, naye mazima kiki? Yadde kino, yadde kiri. No! There are so many reasons lwaki ebintu bibanga bwe biri. Kale, kansubire nti mufunye ekyokuyiga, okwekalakaasa tukukendeereze ddala, tweyigirize okulekeraawo okwekalakaasa, kubanga at the end of the day, kutusasula bikyamu byereere. There is no way okwekalakaasa kuno gye tugenda kufunamu. Instead, tutuule Lubaale, tumulage ensonga. Let's reason him out. Tumureasoninge. Tumulage. Ngambe jajja, katoyagala abaana basome. Nenze nasoma, era okusoma kwange kwe kuntusiza wano. Onjagadde nnyo olw'okusoma kwange, kubanga kwe nkozesa ne mmanya ekyokukola.
Lwaki toyagala abaana basome? Kirungi nnyo abaana okusoma. Tunaavuganya tutya ng'abaana baffe tebasomye mu nsi eno eya kirwanire? Tunaabaawo tutya? Mulage ensonga. Era omulage obulungi obuli mu kusoma. Era omulage lwaki okusoma tekuganye bantu kukola nsonga zino. Nange nasoma naye mwalaba ng'anya okukola ensonga zammwe. Saagaana. N'abalala tebajja gaana kubanga era n'abalala abaasoma gye bali bakola ensonga zino. Tubamanyi ba professor, ba doctors, bonna ebiti ebyenjawulo byategeera kubanga essaawa eno yamufirika kudda ku ntikko, tekyali yeefeebya okujjako oyo atayagala kudda ku ntikko. Temulaba? Yeah, so that way tubeere nga tutambula hand in hand ne bajjajjaffe nga tebakyatukuba egyo miggo gya kyana kito. Omuntu omukulu bakulaba batya nga lubaala akulika kusakata emiggo. Temulaba? Yeah, tubirowoozeeko tubitereeze. Bw'owulira nga kikususseeko ng'ofunayo tuli emmwanyi ng'olyako. Manye emmwanyi ezo zirina engeri gye zikalubamu kati ebbanga ly'omala ng'ozirwanyisa ozigaaya ng'obusungu bugenda. Nywa kataaba, nywa ku mazzi. Kabbiya kalibadde kalungi naye kayinza okustimulatinga ate obusungu. Noyogera by'otandyagadde kwogera nga weekwasa kimu n'abadde ntamidde. Ekyo tekikola makulu. Tekikola makulu. Find a way of calming all that situation. Just calm it down. Yeah, calm it down. Omanye nti at least you've talked out your point. You've stressed what you want. They know you know. Olindirira ate olabe kiki ekikyukamu kubanga at the end of the day ate munaye bikyukamu. Yeah, it changes. Bikyukamu bagamba maama olaba jidda aveeyo ayogere. Kirabika bambi anyigiriziddwa. And don't make it a habit. Temufuuka nga bano abakazi abayombi. Mugane muga nti abakazi bayombi. Naye abasajja bayomba ssebo. Mwe temunnalaba balubaale. Naye abasajja bayombera ddala ne bayombesa lubaale n'omulaba nga yenna atabuse. N'omubuuza kaakati ojjidde oyombe bw'otyo ng'oli musajja olusinga wali mukazi. Muganda waffe twalikoze tutya? Temuyomba. Ate temuyomba in comparison of what you're doing kubanga you actually don't know what you're doing. Sometimes kigaana kirabika nga gwe ataddemu ekingi naye ate munnaye nga it's not even worth it. Nga kyotaddemu ekingi ate lubaale sikyakola ki? Sikyayagala. You should also think about that. Find some time, sit back, relax. Olowooze ku ki lubaale kyayagala. Mubuuze naye ddala kyenkola kino kyagala. Era bw'oba okyagala njagala ompeeyo akabonero akalaga nti okyagala. Nange nsobola okuddamu amaanyi. Ajja kukikola nga talina gwe yeebuuzizzaako. What you have to do is to be observant. Weetegereze. Tewabaawo ekikusimattuka kuyitako. Ojja kusobola okulaba ng'akwanukula akugambe yes or no. Yeah. Kale mu ngeri eyo tubeere nga tutambulira wamu ne bajjajjaffe mu kweyagala n'okwesiima n'okakasa nti buli kimu kitambula bulungi. Ayi Katonda waffe, ffe abaana ba Kintu n'Ennambi tuli mu nsi muno nga tudaaga era nga tukaaba. Ebyaffe byonna byatuggyibwako era naffe ne tufuuka balagajjavu. Twakkiriza abagwira okuvumirira ebyaffe era naffe ne tubisuula. Mazima ne batusuuza eŋŋoma ne baleeta bbandi naye ng'ate ne mu bbandi mulimu eŋŋoma. Owulidde? Kati ebyabwe ne biba birungi olw'okubanga matiribona olwo mbu ebyaffe ne bifuuka ebibi. Ne tukkiriza obulimba obwa buli kika na buli kati tukyabutambuliramu. Mazima ogenda n'osanga omusajja omukulu alina n'envi ng'alina n'abaana n'abazzukulu nga naye ali mu kulimbibwa okwo akusoosowaza. Atambuza omukono n'agujja kkono n'aguzza ku ddyo n'agugira ati. Bw'ati ako ke kabonero akalaga mbu ye mukkiriza. Owulidde? N'atakoma okwo n'adda ku bajjajja be n'avuma ate naye enkeera ne bamuyita jjajja. N'omubuuza kati naawe tukuvume olw'okuba wafuuse jjajja ate nga olwo ye ekyo takyagala. Kale mazima ffe abantu otwesulika ne tuva ku mulamwa. Naye tusaba busaasizi wakati mu byonna otusaasire, ayi Katonda waffe. Otuddiremu
otuddize amagezi ag'okumanya n'okutegeera ebyo ebitugasa. Era otutaase ku ebyo ebitatugasa ebyo obitutaasizeeko ddala. Kubanga bitwonoonye, byonoonye ensi yaffe, bizziza buli kimu ku bikukujju. Era tuli mu kubonaabona, okudaaga n'okukaaba. Taata bw'abeera obulungi, obulungi obwo abaana tebabufunako, bukoma ku ye. Maama bw'abeera obulungi, senga bw'abeera obulungi, obulungi obwo bukoma ku ye. Naye mazima twazza gwaki abaana ba Kintu ne Nambi? Tusaba kusaasirwa nga tetulagidde wazira nga tusaba busabi. Ayi Katonda waffe, otuddiza amaanyi g'abajjajjaffe abo abaali ab'ensonga, abaakolanga ne batuukiriza. Amagezi ag'okumanya n'okutegeera gajje gatutambulireko, gatulage ekirungi n'ekibi, gatulage ekikyamu n'ekituufu. Otuwe okwawula ebyo tuteekeddwa okukola n'ebyo tutateekeddwa okukola. Era ow'omukisa ebyo bye tuteekeddwa okukola. Singa tuba tusisinkanye mu kkubo lyaffe, nabyo tube nga tusobola okubimanya era bitwanguyire, tusobole okukola tutuukirize weewaawo. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.